Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tannaba kusimbula kwolekera district ya Isingiro akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera ku kifo ky'obwa President Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine asoose Mbarara mu district ye Mbarara gyagenze ate okukungubagira wamu ne family y'omugenzi mukyala wa Kibalama. Just a few days ago twafuna amawulire nti mukyala wa Kibalama John Bosco eyawambibwa n'abuzibwawo na buli kati myaka gigenda mu 7 katanalabika yasangibwa mu kiyigo ng'afudde. Kibadde kikakatako obukulembeze bwa National Unity Platform okwenyigira mu buli nteekateeka yonna yonna okulaba nga this woman gets a very befitting send-off. Olunaku olwaleero Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ayolekedde Mbarara nga tannabasimbula genda Isingiro Murale ng'ayolekeddwako Barbara Itungo Kyagulanyi mukyala we bwe batyo batuuse webagenda okuba nga baziika omugenzi era njagala owulire ebigambo by'omukulembeze byayogedde wabadde ng'atuuse mu kukungubaga bw'essebo oba nnyabo ate tukomewo. Basebule banyabo Yesu simwe ambase sabe fasilite banamuso kache abantu bambarira baziki batahi bitu mwebare kwija kushendekeza Monica kuna rebe fuzi za Kibalama nahurira ntanyiga mukama nsasi konka twena ntumanya bizibu turumwa mu gishahanire twa government imbi tukubasa kuzaha tukebiha ngo kuzigoku hino bire no ku expecting tukumanye tsitsire Monica na government tekubasa kutugambira mu gisha government niyo yatwiriba yo ntwire nindeba Monica nimbugana tukuranga school fees z'abana imbirene mbugana inebinde bikumuteganisonka nka department kare gukora n'abana b'abantu bitwa ababuzirweho abafire abariyo mbihome konka Monica atwira inekizibu akarwara pressure yarwara depression yabanjiba yamuronda government yabwa kumuha ansa baroye batwira mu makoti mbwino reba twahera mu kuzika Monica tinkwenda kugamba kubi konka abantu bambarira mwino murimo gwo kubinga government egi akwa government yatwita yateza nani nyenda takazikire Monica twijutse ngo niwe nobasa kwimuka mu kasheshe oryo hurire zize kukashamshanje uhwerekere kandi babwe bakugamba ngo ni cece cyakwita tukugira ngo Monica kimwitsire tubakimanya nabakimanya ko katuba kwenda kukitugamba Manchirizo muzindaro ngarize president abaine hechi yabagambira mwe bari kumporeza nobasa kushitama abasebuna banyabo umunyikirize ngambo mu Ruganda abo kubanyenda nabanja agumeni yetegereza buri kintu cyona cyankugamba banange tukunganya lwalero batwerekera manyina fe Monica naye okufa kwa Monica fena kwatugudeko ngakyekango nitusasira abenju ya Monica na mama
erini hano konka mukama tusasire twena banange Monica twamanyagana naye oluvannyuma lw'okuwambibwa kwa baawe Kibalama yali mukwano gwange personally ate nga neighbor era njagala okwebaza abaganda baffe kojja waffe Haji Umar Lubosa avudde Seeta Magere abadde immediate neighbor bano baganda baffe baneighbor baffe ku kyalo kyekimu awe Magere Seeta wetubadde tuwangalira ekibalama y'omu ku bantu abasooka okwegatta ku people power ng'emikwano bimuba munyumya. He was a very intelligent young man era mukunyumya ne mu challenge nga ne mugamba naye mwe jebi mubeera munjubisa bujubisa lwaki nawe tebeesimbawo era namuba munyumya. He was a very intelligent young man era mukunyumya bamubuzaawo Monica n'atuukirira nti bawe bamubuzaawo emotoka ye yasangibwa ku kkubo okuva ku olwo Kibalama taddangamu kulabika ng'era abantu abalala bonna Abakanata Muhammadi n'abalala babuzibwawo nga tebalabikangako. Monica amaze emyaka kati kibadde kigenda kubeera myaka 7 ng'abanja baawe tutambudde yonna yafuuka activist ku lwa baawe nga twerekera baawe tutambudde yonna yafuuka activist ku lwa baawe. Kyanaku nnyo ti abaana ba Kibalama tubadde nga tubalaba naye era nga tumanyi twerekera Monica njagala omusamu era nga ffe tujjawo ya taata twasembayo okubeera ffenna nga mutabani wange ono bamusako emikono mu ekereziya egayaaza era nenyimirirawo ng'omuyima naye nga maama we waali so bw'obeera ne maama obeera strong. Monica amaze ebbanga ng'abanja Kibalama era mujjukira n'abbanja Prime Minister Museveni yavaayo nakimakinga clear nti Kibalama bamuyina. Oyo Prime Minister wa ggwanga ng'ayogera nti Kibalama bamuyina era n'ababuulira n'emisango Kibalama gye yazza nti Kibalama yatta abasirikale era bamukwata era bamuyina naye nabbanja tatulagangako Kibalama. Tebatulagangako Kibalama. It's coming to 7 years. Mama wa Kibalama twasooka bimukweka ne tukanya ne mukyala wa Kibalama nti temugamba mama wa Kibalama Kibalama bamuwamba naye tusobola kweka kyama bwe kityo mwaka gumu 2 3 4 5 6 7 era mama bwe yategeera nti omwana we yabuzibwawo mama nazirika mama nafa. Tubadde tugumira ku Monica wa Monica abadde strong woman abadde abanja baawe ate nga mu kubanja baawe abanja n'abantu abalala bonna abaze babombibwa. Monica abadde abanja nnyo n'abanja baawe. Monica yafudde mu ngeri etategeerekeka fena tukyebuuza engeri Monica gye yafudde. Monica was a strong woman, she was a young woman, she was healthy. Tuyinza obutategeera kati kyase Monica but be very sure one day tujja kumanya ekyase Monica. Abantu b'Embarara, abantu b'Omwankole, abantu b'e Uganda yonna njagala mumanye nti kati level government ya Museveni gyeriko ye level government ya Amini gye yaliko Museveni we yagambira tino agenda mu nsiko ne bagenda ne bakola ekibinja ky'abayekere kya Fronasa nga bawakanya okuwamba kw'abantu. Naye kati wano buli omu awambibwa ate amaze ebbanga ddene nga playing tribal card nga playing one tribe against another nga atukolaganya atukyawaganya ng'amawanga naye ekizze kirabika titewali ali safe. Oba oli wa Northern Uganda oba oli bwe Buganda oba oli wa Mankole. Omuntu yakasembayo okubambibwa yali Samuel Mugumya bamuwamba wano Mbarara wano. Samuel Mugumya taddangamu kulabika paka olunaku lwaleero nga bamuwamba wano Mbarara abasirikale ba gavumenti. So bagenze bawamba abantu bagenze bakola ebikolobero bagenze bakola ebikyamu byonna.
Nebyo batata baffe ne mama baffe si bye balwana okujjawo. Banaye twagala tubeere mu Uganda nga ffenna tusaanidde, nga ffenna twagalana, nga ffenna tuligiko, nga ffenna amateeka agatukuuma. Era tewali ali safe. Tebakulimba nti goli safe. Tewali ali safe okujjako nga tufunye obukulembeze obulungi, buli omu n'abeera safe, buli omu n'aba yeyagalira mu nsi ye. Olunaku lwa leero tuli Biharwe mu Ankole tuziika. Yesterday babadde Masaka mu Buganda nga baziika. The other day twaliiganga mu Busoga nga baziika. Tetumanyi gye tugenda kuddamu kuziika, because you cannot know who is next. Naye nga bwe tutereeza embeera buli omu ajja kweyagalira mu nsi ye. Ekyo kye tukolerera, ekyo kye tulwanirira. Obukyayi obwagira emyaka gya Museveni ne generation ye bugende n'obukyayi obwo. Banange tuli ggwanga tto, tuli bantu bato. We cannot inherit that hate. Era mbasaba ebikolobero n'ebikyamu bya Museveni banange temubyambala. Don't own it up. The most important message that we have to push out is a message of unity. Munzemulaba government zone zisa abantu ababi amini bwe yavaako abanubi babonabona bangi badduka mu exile n'abatalina musango. Obote bwe yavaako abalango babonabona bangi badduka mu exile wadde tebalina musango. Tetwagala kiddemu kubeerawo nti Museveni agudde ku bukulembeze ate Abanyankole babonabona ng'ate tebalina musango. Twalamu twawaseeno. This is home, and it should be home to everybody. So, bikolebwa olunaku lwa leero tuyinza obutasobola kukyusa Museveni ne banne kubanga bo bakulu. Tosobola bayigiriza kyakola. Naye tweyigirize ffe nga ffe. Let us teach our generation that we can live in a better country where everybody is a citizen, where everybody enjoys the citizenship and full dignity of the country. Kitalo nnyo, kitalo ddala nti sista waffe tumuziise batalabye ku mwami we. Kitalo nnyo nti atulekedde bano abaana kati buvunaanyizibwa bwaffe ffenange. Naye tukole ekisoboka kyonna generation eno ereme kula na hate. Just imagine what these children are thinking. Ng'olowooza bagenda kula nga balowooza ki? N'abaana baabo abantu bonna be bawambye bagenda kula nga balowooza ki? Tulina obuvunaanyizibwa okugyawo ekifaananyi ekyo. Tulina obuvunaanyizibwa okutereeza ensi yaffe. Tulina obuvunaanyizibwa ffe kennyini okweseefugaadinga, because bino ebikolwa bya muntu omu tebirina kugenda ku community yonna, tebirina kugenda ku region yonna. Obuvunaanyizibwa bwe tulina okugyawo. Ate nammwe abanyigirizibwa mbasaba wadde batunyigiriza ffe ba Christians, Mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza nti oli bakuba oluyi kutama erimu okyusa n'eddala. Sigambye physically naye tetubaddiza bukyayi bwe batuwa obukyayi. No, let us not do that. Bwe twabadde tujjaisanga batukubye emiggo ne batukuba n'amayinja, naye ate abatukubye emiggo babadde bakuumi ba poliisi. Naye ate poliisi bwe yazze n'amagye yakutte abantu baffe ne wamba abantu baffe 20 ne batwala mu kkomera. So, obutali bwenkanyobo, that injustice that is happening to us, it should teach us to say never again. Okumakinga sure nti bwe tujjawo bino tuteekewo Uganda etalina revenge, etalina hate. Ekyo kye tulina okukola nga tuziika Monica nga tumwerekera. Monica omula mirembe munnange, tubadde wano tetukodde na kitiibwa kimala kubanga tuli ku front line tugenda Isingiro. Naye tukusuubiza tetugenda kupowa paka kyetusobola okukolera Kibalama, kyetusobola okukolera okumakinga sure nga tulinamu. Webale munonga kompulitiza tukunde egumeho. Mr. President ngatana bagenda badde nsaba ku masanyalaze. Esi no wano bwa kansala masanyalaze na biha. Chaganyoye konka Mr. President nina kondeminga ekintu kibiri sanga. Abantu kukwata ingono mwihanga lyitu itungabanya Uganda, abantu bokurwa mu Western Uganda. Tuona tukikondeminga abakikozera abo tubakikozera ahabwitwa ba Western Uganda bakikozera abo. We want to condemn that. It is very, very bad. Nsakukagera mpaka kuli nawe. Chagulani kunga.
ugende n'umusinge president witu tujye kare kandi basaba tugari cyo muteka